Airtel Xstream Unlimited Internet just got better. Paying for an Xstream Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Xstream Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Tukaniza ku Dr. Kwefu channel. My name is HAFFY. Ngawe ndide Dr. Kwefu. Nga bulijjo okubaga tulina ensonga zetusunsula. Inza okuba wazibulidde wazitegeddeko naye ng'ogamba Kwefu agamba ki? Ng'omupiira gwa Arsenal wagulabye. Naye nga weebuuza tugamba ki? Mu Busiraamu tuli mu swawumu. Waliwo abantu batakkirizibwa kusiiba. Omuntu ali olubuto, omukyala ali mu member wa parliament, omuntu agenda okuvuga olugendo oluwanvu, ani omulala gwe bagattako omulwadde, ani gwe bagattako awo omulala elderly, abakadde nnyo. Kakati tusaba tugatteko n'omuwagizi wa Arsenal ogumamu. Kati londako kimu. Either siiba oba wagira Arsenal. Kwa byonna Saza bisinganya biti. Bulungi nnyo kati ojja byonna bisobola okwettira. Asigazaako kimu. Tumanye nti gundi asiiba. Kuba kyo si kibonerezo. Oba ofudde gundi yafudde kimu. Kati okusiiba kyo si kibonerezo. N'okulaba Arsenal si kibonerezo. Kibonerezo. Oba weewadde ekibonerezo kati wetuli okugiraba oba oddidde ekisiibo ekirina okuba ekitukuvu otandike okwogereramu ebigambo mu mutima ebiyinza okusiibulula. Olaba bw'oyomba ate okuyomba tekusiibulula. Okuyomba kusiibulula, okuvuma kusiibulula. Kati ojja kumaliriza ovumye color theory. We brought you to color our team. To be colorful. To be colorful. Kati ebigambo by'onooyogerera awo ojja kumaliza ng'olina okuliwa. Kati okwewala. Yeesonyiye ttiimu. N'obeera mu kisiibo kyo nga tovumye muntu. Tovuddemu kigambo kigenda kuggyako wudu. Ttiimu giro gyesonyiwa kubanga faamu kufa we tujagala. Yennyini ye yaffe. Baba abasajja abo ne batatwala kikopo. Simanyi. Omwana yataddeyo kaki mbu Arsenal tolina kwereeza bica kugyeraliikirira. It's just a matter of time. Ewe proving chicheri. Omwana muntu nga tolina kwerega naye. Yeeyo. Bano bebaka sharinze wano. Banne nadde enfudde. Kale nga wenkanoonya batandika batugamba obonero buli 11 temufaayo buli 9 temufaayo wano ku mukaaga we tuli. Kati batandise gamba kasaffe tukulembedde tebo. Why argue with Arsenal fans when you can wait? Chiwe mboy budi. Erega nabo gwerinda bulinzi paka nga bamaze jjiwa kikopo lomanya ati Arsenal kati ekitutte speed kweddira emabega. Oshamno Arsenal okuleka nga maze badde kigamba wano ne gamba nti Arsenal eringa bakazi bannaku zino. Paka ngo maze kukola DNA walinga akana amaze okukaza akakasatu. Wow, olubuto lwange. Ebisigadde nabikolere Katonda. Wano n'okola ogamba ninayo omukazi w'olubuto eyo gwe nnyambako. To prepare yourself. Ninayo omukazi w'olubuto gwe nnyambako babbaawe yagenda bweru like oberenga. Ne bwakubye naga munange ndi waneeno leetagayo ssente z'eddwaliro ng'omuweereza ogamba kamuweereze. Tomanya Mungu nange mukama alinyambira abange gye bali munenga mutambula kuba n'owayinza okuba alina gye bamugaba kati mweyambe kuba n'owayinza okuba alina gyali kati wamala okuzaala mugande kankole DNA mwana w'abendi ng'okola DNA ogikolera ku mwana w'abendi ogenda okizuula si buwange
awo so kudamu nomutegekera ne baby shower bulungi nnyo noddamu n'omukolera ebintu ligo waweerezanga ekyebiri ng'okubisaamu kyena agenda okulaba supiidi kwokolera ebintu mujoga komanina awo wetuli kubanga bw'ossaayo ennyo omwoyo ye tabbu laga gundi yeetuze gundi yatemye omukazi gundi yamukoze bino teyamanya how to psychologically prepare for that. Kakati noba ogenda okayigira seno obeera waawo okunyumirwamu n'onyumirwa n'okola ki bwe mulitwala ekikopo gamba si buno tulitwala ekikopo ate lwe mulikitwala mulina osooka okulindako okujaguza musooke muvugeyo ewiiki nga 2 nga mukirina sawa yonna babajjayo mu parliament tusobola okuddamu ekikopo kakati waliwo emboozi ekutte akati wano mu Uganda mwabali ebulaya maybe mwagire ku mitimbagano omwana w'obulenzi myaka 18 abadde agenze abadde yamaze yabadde amaze senior 6 adde gyasoma yakwatibwa mu nnyumba kitayo oyadde ino mwala gwayagala kitayo omwala namukwatira mu nnyumba omuwala information yasose bagamba ine myaka 14 mpudiddeko abagamba ali mu senior 4 hozi munnange nga ye olwaweza emyaka 3 nayingira P1 naye ku standard ya Uganda omwana senior 4 abira ku myaka 16 17 waliwo babuusabuusaawo naye no ennaku zino ministry yaganira ddala okuleka amasomero agetumiikiriza actually what happens bo tebafayo omwana wa because what they are trying to protect abazadde kutandisa abaana kusoma nga bukyali so oba mu nursery wano mu kindergarten yamazemu emyaka emeka oba mutwala wa myezi ayingira P1 ngali 6 years. I think those are only serious schools because nze bamugana kakati waliwo amasomero agalina kindergartens and okusinzira ku observation gyenkoze you are better off taking your kid to a kindergarten at the age of 1. Kindergarten sigamba nti abeereyo nga asoma abeereyo bubeezi. Why? Working environment gye tulimu buli muntu akola, even the mothers are working. So njala omusajja ali eyo kitandika okuyingira mu bwongo okuleka omwana muwe mwaka ogumu atambula wona ayogerayo n'ebigambo 2-3 ne mulekera maid. It is you are better off taking the kid to a kindergarten no sasulayo kuba rafule ziri mu wakati w'emitwalo 6 ne milioni ngemu kuba on average bozigenda ozigatamu tugeze kale waddeyo milioni ogendo jigabizaamu nga buli mwezi batwala emitwalo ameka 3 naye ng'omwana asiibayo kikuyambako nti environment mwoleko omwana ebeera y'abaana kyobula abaana baffe balwawo okwogera ennaku zino because tubalekera omukozi n'abeerawo ku katyuni ate nga tuli mu kikomera ebikomera byaffe ebiri ku 2 ne bw'abeera n'aba banne n'azannya n'akoowa n'ebiringa ebyo kati bali olina okubeera omwetegerevu somero kimu kindergarten kijja omututte totwala butwazi kumwejjako kumukasukayo kikuyamba nti bamaidi betuleka ewaka ffenna tubamanyi balina ebintu bingi ebyokukola alina okwoza engoye alina okwoza ebintu alina kakati alina alinamu obudde bwogenda okulaba boyibe n'obubwakyaza gye basibira omwana wo ne gyasiiba kasobola okumaliriza nga amata aganywedde ku ssaawa nga 7 n'agera obudde bw'okomawo n'atandika okumuwa emmere ey'empaka so bw'oba ofunyemu obudde ng'ofunyemu si nti kyakweraga omanyi tulina ebintu ennaku zino nga bya necessities edda emmotoka zaalinga za machati ne kati ekka is a necessity essimu yabanga ya luxury ne kati essimu ezikiramu buzikizi katono bweti you don't know what you lose kakati n'ebyo ebyokujja abaana awaka naddala nga tewaliiwo that parental guidance and monitoring ng'omulekedde mukozi abakozi bamwe abasinga bemulekera abaana omwana bodda gwe omwogerera mu luzungu taata we bwajja nze njogera mu luganda maid n'ayogera olusoga
kati omwana n'asooka n'akurashinga CPU neyiika kati muteeke wali bamulabire but nearby kindergarten wosobola okumonitaringa nti bane omwana ali atya then email wasobola okumufuna ku ssaawa nga 10 abamu babata ku 6 naye bw'abasobola okumugyayo ku 10 kuba bali babaliisa waliwo bu kindergarten mu kibuga muno obuli well organized abo mu byalo bo bakyayinayo privilege nti bakyayina some extended family nti omwana gwe ne bw'ovaawo wabeesigalawo jjajja wasigalawo ekyalo kikyali very close naye okusibira omwana wo mu kikomera it is kind of torture. Chuvula abana bagenda protecting about your torturing them, they're not being children. Tebali kufuna chance yokula bana ife twazanya twabanga balamu twabeyukanga ku byalo omanyiza tuli omwana wange nange ne musasira ngali awo era mungeri yenna oyino muteekamu activity at least mu weekend na swimming oba nasamba akapiira kale n'abaako ekyo kyonna kimumakinga busy era ogenda okulaba omutwala mba swimming asooka n'abaako weefundikira mu kasonda bw'ati kati aba atandise okupiikinga afunyeyo baboyi be ng'obudde buzibye tunadda next week ng'ate afuna bantu balala so if bwe chance eyo bwebaawo alisi kagendeyo si wala nnyo nti kazuukuka leeti kazuukuka budde bwako be kalina okuzuuka then ne bakatwalayo ne kazannya ne kamaa ne kadda kakati tubadde ku mwana omuwala ekituufu kyeki muwala yabadde wa myaka emeka and what is the real story because everyone is saying omwana yabadde mwana kubanga bwe tunadda mu kutandika otema buli abatuwa information buli omu alina kyayisaawo anti Kwefu omwana yabadde mwana but omwana kyovola nga tubeera ba myaka gyanjawulo omwana wa senior 2 ebintu abiraba bulala n'omwana wa senior 4 but all, just we're following a constitution it for as long as yabadde mwana akyali maka g'abazadde be whether mama mwali oba taata yalimu yabadde akyabeera mu bazadde be n'oli yabadde mwana akyabeera ne bazadde be not until nga bagenze mu kooti we shall have the real stories kuba mama w'omulenzi yannyonnyola nti omulenzi waabeera naye era n'olunaku olwo yali naye ku dduuka from the phone conversation I've had yadde alina gwanyumya naye ab'ekyalo bagamba omuvubuka abadde abeeraawo si gwe gusoose n'okumukubirawo mwago amaka g'abaana bwe yabeerawo ko n'amalawo ko n'omwezi nga baakola amaka mwami na mukyala wait ng'omuwala yawasiza mu nnyumba ya kitaawe taata we akola safaari Sudaani biki ebyo kakati bamugamba nti omuvubuka ajja najja n'abakwata kati nga yampangisiriza okay kale gayinza okuba maka ga kitaawe ne taata bwajja wabeera and where is the mother mama mu picture taliimu okay tewaliwo mulala ine relative ewaka bakyayogeddeko mwana nti abadde abeeramu ne baganda be simaye yabamatiza nti ono anko waabwe nga taata tabeerawo ab'ekyalo bo bagasigwe gusoose okumukuba bamukubadde omuvubuka ne yeetonda ne bayingizaamu n'ekyalo n'ebiringa ebyo so stories zikya contradictinga n'ebintu bisatu story ne bwe zinaavayo nga ntuufu oba nkyamu ebitagenda kukyuka nti mu story mulimu omuwala abeera ewaabwe mu story mulimu omulenzi eyazze ewaabwe w'omuwala mu story mulimu omusajja eyasse omwana kati ebyo bintu bisatu tebijja kukyuka biri bisobola okukyuka abadde ajjawo ddi n'ebyo bisatu as per now tebijja kukyuka era bwe tuba tunulira story eno buli muntu alina okufuna ekibonerezo kye okusinziira ku musango gwe yazzizza kuba buli muntu alina omusango mu mboozi omuwala kino nkigamba seetagana kibajjukiza ekitonde kyonna ekikyala ekyobusiru kyojja okukola ne bwoba wa myaka 2 ne bwoba wa myezi 2 ne bwoba wa myaka 4 ne bwoba myaka ekyobusiru ekikyasembyeyo kwe kuleeta omusajja mu nnyumba either ya kitaawo oba ya mwamiwo ne bweba ya mugandawo kati kiri nti nno si muzigo gwo si wo si gwasasulawo that is the worst you can do to whoever pays for that house lyejjoogo erikyasinze nti waleese omusajja mu maka
ne bwoba wa myaka ate olaba obeera mukulu nga oli myaka egifumbirwa toli mu nju naye bakutimbye ku kikomera ng'ekipande kya Besigye ku kikomera ebweru era buli muntu naye nga n'abazadde baagala ofumbire ofumbire naye bagamba mugende eri mugende mulidda wano ne mutunnyonnyola you go yambalako okumanga ekintu ekyo kibi Kwefu ne mbawala eno gye tukuze the young girls, the girls who are not married man kizitowamu ekyokuleeta omuvubuka mu kazigo ko keweesasulira kizitowera ddala era it is a debate amu abagamba no if my boyfriend can come through ekibuuzo kyo kisooka yagusasula olaba nyina emboozi zempulira ez'oku university balina ttamu gyendabyawo gye banyonyola simanyi okulinnya omuti when musula your roommates gwe ne muwala munno kati kimba oli okulinnya omuti I didn't go to Makerere kati bokazi ne hostel sisulanko mu hostel mumuli babiri kati bayita okulinnya omuti HAFFY asula ne dola kati dola ina omulenzi we gwaleeta kati nakukubirako nagababa nina mushuwa mukati n'osokolo italinga ku university awo n'oyingirako n'okyalirako baboyi ng'eri kyali wakola ki it is mweyo muli ba agents naye era kiina engeri gyekirumamu lwaki muwala aleeta abavubuka mu mulu wadde mwembi mugisasula but lwaki ye aleeta can she go to her boyfriend is olaba naye muba mukikyanyizaako omuntu yenna akiwulira mumuleeta abasajja mu luumu yammwe it is somehow degrading yes kakati bwe tuba tukugoba kuleeta musajja mu muzigo gwoweesasulira ne tugoba mu hostero muli bakyaliibo then ate mumaka gabaza tugobye ne ku kikomera olaba ne ku kyalo kwennyini twagala kukugobako tyababodaboda osimba otya n'ababodaboda waliwo noloba ovuga ekiro n'okuba amatala nga waliwo kajjukira omusajja bodaboda bagisimbye wano akawala kesigamye bweti kati jjukira ekisenge ebyo biriko gundi biriko oluyinja bakesigamizayo we bati kati enaku yamanga yakiyitanga batya yateranga kibumoyo muganda nga omulwadde naye gwe ne bakulyoka bakutimba ayina engeri gyakitambinganga naye kati ye engeri gye yali ng'akula ng'amusumbuwa naye gwe ng'oyinza ofenseko nga ddala bannaye ajja naye bw'ati amusanga ng'ava okukola olwo mukadduse kakati wali obakubyemuko ku mataala kati akavubuka ne kasooka kekiikawe kati omuwala n'akabuliramu bw'ati ddala yamanyi ogamba baba obulabye gwefuga reverse oddeema biga obulabye mwana muto kati kya busiru nnyo never ever okuleeta oba oli mukulu oba oli muto kya busiru era omuwala I think ekibonerezo ye kye yafunye olw'ekyo kigenda kumutomera obulamu bwe bwonna it's a lifetime psychological imprisonment tine bwali kula nga awezezza emyaka 8 tekiri muvaako someone was killed because of me and nze yakireeta nze yakiye era katonda abayamba omuwala aleme kubanga ali lubuto because kati remix wejjira ne muzaalawo omwana n'omuganda taatawo namusomba omanyi story ebeera complicated n'omwana obulamu bwoba ogenda okkuliramu kati eyo paati yemu then omulenzi ye tetusobola musalira kibonerezo kuba ye nature stupidity yamusalidde ekibonerezo stupidity of the father situja giyita stupidity kagiyite poor anger management I withdraw the stupidity poor anger management yamusalidde ekibonerezo nti omusajja yenna newa myaka egi togukima gwawe bannange ekyo ne bwe ndiba ngenda bwetyo okuba nekibagamba amalekanaye togukima gwawe olaba kudropinga nina baboyi babe ngamba bwoba odropinga ewantu gyototegeera akugambe tukkirira wano omugamba olaba ngenda kukubayo amataala okkirire nze nkuleka ku main
kyengendo okukolera kusooka kubeerawo ng'etokota tezikira paka bw'otuuka onkubiro ngambe nti nkoze eki ntuuse otherwise jokkirira tomanyi omuwala oyo asula naani bino yagamba nsula wa sisita wange ebyo nasooka obizza ebbali wakati mu kwagala okutambuza obulamu alina bingi byasooka okugamba basudde yalina oluyimba baluyita ekitutwala ku mbaga yakwana omuwala ku mbaga ne beekuwana ne beeyagala omuwala n'atandika nga kujja wabasudde ne guseka bwamugamba owaire ekingojja bisana bujja n'osulako wano ko omuwala nsula wa ssenga ate ssenga sirina bwe naamunnyonnyola mukambwemu n'agamba obugayaavu n'embusiba ku mpagi nze nga ntandika kukwaza mirimu kumbe omuwala yali mufumbo ng'emisana agamba abazze kukola ekirazzeeyo ku bufumbo kati bawooli balugizaako nti waliwo evvubuka yagamba mbu nali sambadde mbulangiti temusaana wango ebbugumu lyamu olimanyi obasudde elayini eyo engituukako kyatusigira ekifaananyi nali sambadde ebbugumu lyamu olimanyi nawulira akonkona neŋŋamba ono genda olaba akonkona kyagamba nagenda okuwulira yagenda okuwanyiza nawulira mpi natteke nenda okulingizayo bwe nti kakati kyegambye nti abantu balimba kubayo mataala ojja kukkirira wansi eyo nga n'okukyukirayo wazibu omanye eyo wali odropinzeko omuntu ewantu nga zeeno kakati bye bizibu do not drop kuluggi paka nga womudropi nga gwosasulawo and you are very sure waba kale jangu emisana newabanga kuba abaana bawala baguzanya abeera n'omuzigo nga gulina agusasula abo basatu kakati gwe nze sigana basajja abeera na receipt bulungi era singa bituuka nga oli tasirwadde kukuba kutta bwema mugenda mu kooti agamba omwagalira omukazi agamba bani wano ze sasulawo ne mukiraawo mugamba abakuba olajana musajja onkubira mu maka gange eno receipt kitegeera bw'oba gwomanyi nti osasula naye era nakyo tekikweyunuza nnyo bulungi wootabeera kyoba bajjajjaffe edda balinangu akakodyo nga ne bw'aba akomawo mu maka ge kengere yatandika nga gikubira eri alimu adduke bulungi kuvaddanga ekitonde ekikazi abantu bafuna obudde ne bakityamu bajjanga bakuba jayomba balinange ente lwaki temunazisiba lwaki ente mwazitadde tayagala ati break ye gwosanze mu nnyumba waba w'amaanyi nakkuba gwe nofuuka omusiguze so kakati togukima kakyono ekyamukubizza kuba omuntu buli wakusanga ku nnyuto ground talina kyasobola kukola naddala nga kati ndisikeso n'omwana yadde muto naye bw'aba muntu mukulu ku nnyuto ground tolina ky'oŋŋamba kwata mukazi wali waggulu w'emyaka 18 amira panades emirundi esatu tannagabako nti namuleeserwa mpaka naye buli mubeera ewuwe trespass ne kooti y'abantu togiwona olaba bali gimusazirira omwana nga mufu so omulenzi yenna ng'olina omuwala love nze I understand that adolescence love eyo love tebagigambako I think abakazi kyekyo kyengamba nti abakazi tetumanyi how powerful we are abalenzi neze mboozi bazoogera ninze na group mwembeera ogenda olya ng'oli ate abinyumiza naye nga banne babinyumyako bannange togukimangako awenza bizibu bye nalabirayo n'abanyumiza emboozi n'omulala najja ate naddayo fe abakazi omusajja naddala stage ezo ezisooka ezo waliwo katonda wabajjako obwongo omusajja wattuye ng'atambula era tegibeeyunuzanga waliwo firimu bagiyita batya kati Money Heist twagiraba waliwo kagundi ke baatemako ne baddamu ne batuzanyira before Money Heist that guy yali muganda wa professor yali akulembera ababbi alina kapaati ke yazanya naye kapaati yayogera n'agamba yensonga lwaki agwa mu mukwano buli lunaku he enjoys the baby steps of love nagamba era omukwano bwegulwawo ne gugenda myaka 2 ng'anguta ngaddayo afuna nti those baby gundi zezo zimunyumira nnyo kakati abasajja tebabaako tebabaako era mutwale nga bw'oli mpolampola omugende ng'omukuza mpolampola naye nti eyo stage abakazi ebiseera ebisinga osobola okugamba omusajja kyonna kyoyagala me I understand where a girl can convince a man
But it's also Jambo Ekitibwa Kingi, you are the leaders. You lead us into anything. You start leading ng'oludde entebe ogiruddemu. Ng'omaze okulayira. Never mind. Please come around. Taata talina tabu. Taata ngamba wa maja ebyamaja bidumirira eri mu balaks wano bwajja. Talina wonze nkimanyi daddy talina nakulwa kumonga tangambye. Era yakagenda. Ng'ojjo olukyalo lusokosokera ku lubalaza. Ogenda balutso. Daddy takombe. Saziweze munana. Daddy talabikako. Olunaku olwokubiri ng'odda mu ddiiro. Munyumya bwe mutandikiriza mpola step by step mutandikiriza kukwata mu ngalo. Ogenda kati wali nnyo dda abbo. Bw'omukubirako enkyera daddy teyazi. Era daddy yagala yali Somalia. Wiki namba daddy taliiwo. Sikulu. Ne wabeera mwami. Ngenda kuwayo collection ya kadongo kamwindo Samsung zezijjayo emboozi eyo kati waliwo basudde bamusibira mu kabada. Natwawulira nkali akayimba ka gundi. Ani ono bangambye nno yalokose. Dr. T yanyumiza n'okunyumiza agenda kukola church. Ono yafuuka rasta wakadongo kamu. Abdumulasi. No. Kana kasajja akafuuka akarasta biki? Anyoyo banange. Ne ulina gambo kateekako ku line up y'abali b'oyagala okukola. Sa akagaali kangenze Babundi. Mukabya. Mukabya agenda n'agula mukyala we nga yeetunda akagaali. Leero basudde yagukima kwawe. Omusajja alinga asuubula Kongo bitengi. Bawo maka. Kakati atuuka ndoza mu kkubo ng'ekipalati akyerabidde. Nadda. Kati yayi agenda okusuulira ku mulyango bw'ati. Teyakaayana. Nga yawulidde. N'akonkona. Kati omukulu ne baggulawo kabada. Ne bamusibiramu. Yamanyi ono alina bye yalabidde agenda. Abwe yatuuka yagamba, kipalati mbadde nkyerabidde naye n'olugendo leka lwa kisiraani si kyagenze. Ng'anaaba, ng'abeerawo, nga beebaka. Mr. ali mu kabada mu kinu. Yasulamu ayimidde jjukira kabada tebeeba. Bino ebyaseno. Kipale kyaseno. Akiyimiriddemu bw'ati. Teweekyusa basibidde bweru. Omusajja yazuukuka ezi. Kyayindoza munaamuleeta wano. Bwe yabanga ng'avaawo ng'adda wali mu ddiiro. Kyukireze ennyumba z'edda teziriiko kajjika maayo yaddanga mu ddiiro. Ate enkoko eyitawo mu gisale ng'asiiba mu kabada. Ng'addamu asulamu ogwokubiri. No way, my goodness. Basudde yabonaabonera mu kabada. Naye nno tokiddira. Kati olulimba jadduno baluyita batya bannange baluyita luteekawo mu comment section. So oyo omuvubuka ye paati ye. So buli omu nkubulira nti alina ekizibu. Then taata wa anger management. That was too much. The punishment was harsh. Was harsh and was out of this world. Mweno era waliwo ebintu ebimu by'olina okutunuulira ne bikuwa comfort mutima. Ogamba wayi kasita alina mulenzi. Psychologically ekyo kyokka. I understand the tuition the what byonna byonna ng'omuzadde nkunnyonnyodde gye tuvudde. Kati nzize kuggwe asanze abaana. Mulimu ebintu ebimu omwana n'omukubira abalenzi n'omanya bumanya nti gwe kyoba omanya kati waliyo omuzadde ali eyagamba kale singa owange yabadde n'omulenzi oba omwana ng'omulenzi yabadde n'omuwala nze kyadde kimmala. Nze okuva waliwo omukazi eyaŋŋambako naŋŋaba nemmwe mubeera ne gundi eyo mumulabako neekubalenzi. Kati nze the stupid person I was nebuuza maami ekimutubuuzisa n'akireka kati obudde bumaze kuyitawo nga ntandise okukula ne mmanya bambi maama yali worried. Kakati ekyo kikuwa n'ogamba waayi kasita omwana wange alina abalenzi kati kanoonye bwe mugayidi nga kati akuze kanko muga nti olaba omanyi n'omulenzi yennyini because in that relationship omulenzi omuyita kuba wamukuba ogwasooka kakuno ogwokubiri osooka n'omukwata n'omuga atuula. Bino byenjogera nyinza okuba ate ebyo ebintu obiraba
I'm sorry to say this, but I will speak as a Muslim. Gaba kuwa maka g'abasiraamu twandibadde wombooka. Walibadde bakubira seekaka. Anti musaze okula. Girabo oti. Twala mukyala wo mugende nga baba bo. Ngobulamu. Ng'olyoka olaba obuvunaanyizibwa bw'okukeera bye wali tosobole. Ate bo tebeereega. Kyobala olaba ayi. Baba kwatenga mukapulinga. Baba woowerawo anti obadde omwagala muwasize ddala gwani gwesaba webake ku mwana w'abandi omala oleke wani gw'omulekerawo kati awo obusiraamu era seeka Hajji yadde tasobola kwereega n'oyo nga yamukubamu luli ku kibooko nadda mukyala wa nti akwagala okukoza ekikolwa ky'omwana omuwala kyakola kiraga nti ayagala omulenzi we era wakumufiirako neri bateyawulira n'omulenzi naye obuvumu obukomawo wano banondoza mwana na mukyala HAFFY seka kyali awo ntiwali bagenda obakola so ekyo kikuwa comfort tunomanya nti omwana kubanga omwana ababeera bokka because in the picture nze mulimu abantu nagamba mulimu abantu bensonyiwa some things nsooka nembanyigira nnyo ng'alina kyakoze but bwenzirayo nensooka nkebera background y'omuntu omutima gwange olusi gutowolokoka nakugamba Ichuli I used to be bitter about him not until lwe yayogera ekintu ky'omwana nengamba this guy is just bitter nekiyina kwekiva I'm not saying kikuwa guarantee naye nze I can understand you kakati abaana ababeera bokka taata tabeerawo mulimu ebintu ebimu by'olina okugamba nti ekyo kyo mbadde nkisuubira naye kati kize nkigayidinze ntya okisegedde kati taata anga management kuba enkuba gye yakubyemu omuvubuka okusinzira ku banyumya matafaali biti miggo biki it seems taata ono away from obusungu buno ayina ekirala through a lot kati ayina ebintu bingi nnyo byeyeetikkula abantu bali babaddeko mu mbeera bwetyo musobola okukijulira nti omuntu ajja n'osanga eŋŋumi ng'evuga wakati w'abasajja aba olwaleero meedi wange ku bbanga lye tubadde kyoma meedi mbadde naye nga nejje tannazaalibwa tyakamade ne 10 years oba 11 something like that naye mutabukidde essaawa eno ku ssimu n'asirikana sikuba takiwulirangako sikambuwalangako bwenti omutaka wange bagibyemu obuntu muganda wange mulwadde ku mulimu nkubulidde ebizibu byenfuniddeyo obadde ono muyita mechanic ajja abifixing tajja neesiibidde n'enjala no togiyita emmere nonzo ntegeera bulungi nnyo where I'm coming from namugambye omulwadde yadda baŋŋambye bambi kuva bwe basooka omusiibula yali ayagala mufumbire ekyennyanja ekikalu abuteka supu ahe ne babasiibula bwe yagenda eka ate tebagenda kudda tebabeerayo yadde ne baddamu ne bakomawo mu ddwaliro kati ate embeera yawaseninze kati nekweka okubuuza omujjanjabi ngende mufumbire ku kyennyanja actually naye namubuuzizza meanwhile she doesn't talk now it is that sad nemubuuza mukufumbire ekyennyanja maama nkufumbire nakola ati kati mbadde ku mulimu ngamba kintu kimu kazi yafumbire mugalange ekyennyanja nkitwale naye wano ngaliwo ebinneetaagisa nenkuba ewaka ng'ewaka meedi yafumbye n'emmere endala gye tulina okulya naye nsendize extra money afumbe ekyennyanja ky'omulwadde nemubuulira nemugamba kwata fish giteekemu akatungulu nnyaanya ka carrot ka green pepper byokka bitokote bulungi oseneko kasupu omala otabuleyo ebinzaali byonna byetaagisa oteekemu ezo tujja ziri olulala kubanga leero olina ze wafumbye nti ye nga tulinda booda budde biki batwale supu w'omulwadde mu ddwaliro okutuuka bankubidde ate wataddemu kaamulaali nengamba nedda tekisoboka nze kenyinannyonnyodde engeri gye baba bakifumbamu nankuba ewaka anti mbadde etonyezaamu ya rabbi nosokka omuvumu ebivumo ovumye omuvumu eyabbye ebintu obuntu ku mmotoka n'ovuma makanika aluddeyo n'ovuma obulwadde nosooka onyigiramu awo n'ekisiibo n'ebyokumulimu byonna
taata kanoonya yennyini waali era tewaba asala yadde omwana asuula ejjiiko paka lwabeera waka ennaku nga bbiri kati n'atandika okumanyiira n'abeera ng'ali musanyufu bamwaniriza bulungi akatunda ne bwakolola bamubuuza ki then ku lunaku olwokusatu lwatandika okuzannya n'abaana kubanga eri stress gyabayiseemu eba waggulu nnyo nnyo so kati taata yakuŋŋaanyezza ebizibu bingi era bwe banaamufuna alina okuba nga is going through a lot kakati n'ono lasita yamugamba dda kali n'agamba omanyi waliwo n'ogamba gwe gusoose naye nga yamugamba dda so story eyo ne bweneegaziweddemu ebintu bisatu tebijja kukyuka ffe tulina kufuna byakuyiga anger management is very much important ne bwe kiba kyetaagisa ŋŋamba nnyo abantu nina wembadde leero olina ŋŋamba n'okikola ekyo ne mugamba ya fwefuuluya because if I unpack the load I stomached gwatula kyojja nakwetaaga myaka 5 naye singa fulu yeeyo saagyewa nandigenza okumaliriza nga something has gone wrong kakati abantu bawona mu bbanga buli omu lyanjawulo so kakati weeyiga okwetegulamu bwoba anger management solution number 1 is kwetegula ewali ekikuleetedde obusungu because reflex action tomanyi omukono gusobola kukola ki nali sikunyumiza nali ngamba naye kati nze ndiba ngenda mukomera nga nkimayo ki mbu I can never kill someone I can never say never it's not sometimes it's not intention kuba the discovery erina bintu bingi byeyanjigiriza someone nekintu actually nakyogerera nnyo ku nsonga y'okubeera nti nvumirira nnyo domestic violence that don't allow it to start Kwefu nyinza okuba ndi munafu naye singa omusajja nkuba oluyi sobola okukwata kyonna ekindi okumpi n'ekimukuba and he bleeds to death ngenda kufuluma ensi eno nga bagamba oyo mukazi mutemu yatta omwana w'abandi yamukuba eccupa ku mutwe naye nga nze oluyiro yanjokyeza lwe lwasipakinze buli kimu okitegeera kakati nangamba bwendaba from day one nkudate ngambirawo tokuba taata because nze kennyini nsobola okwereetera obuzibu oba ggwe nenkuleetera obuzibu bo omuntu oluyi luba nno oluyi n'akuba omutwe wano ku nsonda y'akanaakana okitegeera n'ogaba bannange saamuse just namukoonyeeko mukoonyeeko bukoonyi kati gwoze kwanako bukoonyi mufu wali igwe gobadde okoonako waaki ogenda fuuka mutemu bagenda kusiba obulamu bwo bwonna abaana mubadde mwami na mukyala oli yafudde oli agenze luzira obulamu bwe bwonna abaana bamaliriza tebalina bazadde oli omusawo wali mu kuwera endemba gw'okutta oba musawo munne muloogi ate yamusse nange ndowooza maanyi bambi nedda omuwala alabika okusinza kusola gye naye mawulire oba yabadde ne breathing problems oba pneumonia oba asthma ati rasitali bayita obugunyumi ogwo bakwatirawo gwa mada yayimbe kayimba ka redios oli ewedde amugamba onzita agamba otyo njagala oddeyo nnyumyeko nti omusawo w'ebibumba kumba oli afebannange it is really kati bw'obanga si egwe muntu asobola managinga anga osobola okukola ekintu so anger management solution number 1 gwe bwe nyiiga nkolaki ku bisumuzo by'emmotoka era abasajja mbagamba nnyo emmotokayo ebisumuzo bibeere wali accessible bw'okomawo biteeke ewantu ng'okwata bikwate n'amafuta g'omutwalo gakubeerengamu kuba osobola okudda ewaka bayibuli egamba okubeera omusajja tolina kuba mukazi kyokka omukazi agamba oba oli musajja ankuba kati you need to disprove the bible and reality bagamba to be a man nkuba bakutenda nkuba ndi oba oli kanyoga sera bwe simukuba njaba mukazi kati nino mukuba amanye nti ndi musajja kati bible egamba kati n'obeeraawo omuntu asobola okugasira yitinga something small naj kakati tomanyi kyoyinza ebisumuluzo bebikubeeramu nosooka ogenda eyo mbaboyibo ate ekisinga okunyiiza mukumbwe ekitonde mwemwerabira singa twali tetwerabira singa emisango gye oyogera ekigambo era oba oli eyo gy'onyiigidde nga bakubira essimu alo otuleeterayo ogamba no kyebajje bambalabule ate otuleeterayo
era nze kenyini gaba walabula otuleterayo otuwerezeyo osirikira boyoganda kati so anger management kwesonyiwa then abo bwaba omuntu ng'akulemeredde ne bwaba mwana kati ng'oyo omwana there are very many people bosobola okumwana ogamba senga w'abaana oba kuweeva yogera n'omwana oyo nze bw'aba awulira ng'akooye okusoma agende n'omuvubuka we ebisigadde kubajja kyova abazadde baffe yakugamba negwe ojja kunsibya nalinga simanyi kyekitegeeza mama yanga negwe ojja kunsibya ngagamba bwakukwatako bwati ng'olwo kyokoze okomyewo wagenze saawa ezi kuleeta amazzi nezi bwe buti naye bana abaana babeeramu ki but also as grown up people bannange taagala tukule nnyo twerabire wa gye twayita bana abaana tebalina kye bali kukola kye tutaakola just fe twalwawokko olw'ensonga exposure yalwangawokko ate bano kati ate tulina okitegeera nnyo nti abaana baffe ensi bavuga speed bali too exposed kuva ku bantu abaliving around ate era n'ekirala yes ate n'ekirala tuyinza okuba twabiyitamu naye ebiseera ebisinga tuli kye tuli because wa gye twakulira environment ani atukuza ne environment gye twakuliramu abamu ensi bavuga speed era ekiguddayo ku exposure oshegeera abamu mukama yatuyamba with the exposure ne tuchuzinga abamu ne bagenda n'ensinga bwe yali abamu ne babeera humble abamu you didn't choose just katonda yakubikako bisikasubi naye bw'ojjukira ebintu bye wakola n'ogamba naye nga bwoddamu sister nga nzirako omwana oli yali stubborn naye omange yatulanga nagala nedda singenda mukuba yenze yennyini nze nga yebuuza n'okwebuuza naye kino ekisirika bweki kino ekyana nze akizaala tamayogera kola reciprocal bali babakkakana osimbule okolena ku tv oyogerera ebyatamayinyo anti nze njogera nagamba naye obijjawa kubanga nze nabeeranga bwenti omange nagala kino nze akizaala imukogereza nnyene banno nze mukulu naye nga nze ngaalinga bebi so boddayo emabegayo bati nze tulina mutabani wange neyeegaana because nakugamba psychologically omwana atandika okulimba ku myaka 3 for different reasons to make you happy to think that oba ye mugezi okusinga biki kati ogenda n'omugamba ekintu neyeegaana n'afiirawo nawe newejjukira not really but you're like it is part of growth they're trying to protect themselves and all that nononya engeri yokyohandlinga omwana akuze adolescent stage ekisookerawo okukyuka oba ameze amabeere oba tegannamera oba muwala agenze periods oba tannaba getting sexually attracted bonna both sides olaba omulenzi nga ayitawo neweemulaba kwano bamuganda abalenzi bajja wakaze neemulya kubakwano bamuganda nga omulenzi ate sinza yandina ensonyi nga banga mafuluma oleeta oba ekintu mu kiyungu nensooka nemera mu nnyumba oli alina bakyaliba be basamba omupiira neneemolerawo ku mulyango okufiirawo bufiizi like it's part of growth my friend tosooka onaaba bakutumye twagala fuluma bwe lugenda ku dduuka osose naaba weesiga ekizibu nti abazadde mulina okukimanya nti eno stage naye gwe omumanyi olina kutandika akantu nga budde bukyali ngaza nyiza kifuluma ekikomera wagenda omubukulu toyadde akeemoola apo obwemoola kyova bwakugwamu nobeera wabwemoola bonna ne bwolina okwemoola eno omubukulu nkutunyayo ntya kyenkugamba nze ontwakudde ti nenkugamba obadde ogamba kisebo onjagazaaki nze ensonyi zaali nyinzise zaali zizisemu omuntu nati buli omu andabako bwati ne benasoma nabo ne bagamba ono ye nabbanja waliwo omuwala ayinza okukubuuza ekibuuzo halo gye baleka omuwala ogenda kunkwana bwe mmala okukkiriza olina nteekateeka ki nogaaliwaye kye nazikola I think sibeera nnyo n'abantu bangi naye bendi nabe bakakasa ti nogomulaba wano mukalu omuzibu kati abatamanyi bagamba so omwana oyo musirise biki so abazadde put it in your heads ate abamu mmwe kennyini your children are you
they're just a duplicate, a replica. Yes, go buvunanyizibwa ne kwefuula serious. Nawe kenyini okkiriza ddala ono omwana nzaamuzaala. This is my own child. Nga ne DNA tenaba provinga. Waliwo kamimwa si mimule kalinga kaskiti. Ndoza omwami n'omukyala beeyukwana bakyalimu eri effujjo ly'ekivubuka. Kati bakuziza omwana ali myaka nga 8. Kati mama ali kumuli agamba, I am the mother in this house. Inside. Aha omwana nayingira ne baggala bamaiza ne batayiko okwesekerera. So na bogerero. Yes, I can't believe sebulawe obugolero omuntu. So omino okumaliriza nawe ne wejjukira nti kuba taata w'omuwala olina okuba naawe olina bye wayitamu. Ne bwaba maama olina bye wayitamu n'ogamba ekyo kankireke tugaidinge bugaidinzi but anger management kyekizibu kye tulina because of the economy, the environment and what have you. The sexual environment abaana gye balimu ffe we twakulira oyo mbadde muwulizisa oluyimba lwa Gorogosa wali oluyiddeko tamanyi yadde kye lutegeeza tamanyi wadde omaze tukunyonyola tamanyi wait kati omusalaba egologosa kati you first come of age but also na fetu atuka some age okutandika ne kati enyimba ziyimbibwa zonna ziri so direct ntwala waliwo oluyimba lwa gundi lwa Nwagi nani ne Crystal Pan mu kisenge people have so damn lazy to cover some lyrics buli kimu kati nga bwakiwidde direct kati abaana zenyimba zibawuliriza ng'ogenda ku TV okwenywegera mu buzanyo bwaffe obwagundi mwalabanga ki Tom and Jerry nga tewali Tom and Jerry lwe bali bukalagayo sini nga badeetinga era bwabeerangawo nga buzanya bintu byabo tebwadeetingako tabiza feteze kisinga bulungi akati bwogenda ku buzanyo buli ku TV waliwo TV yammwe eyo banna empulira entamye kanji kuwandiikire wano sijjakolako waliwo TV yammwe eyo buntu eyo TV eyo babo ojiwemu bwibudde olabe ku music azanyibwa my god oba lwakuba tebali ebintu emu biyita tebali waabwe kati tebeefiirayo banaye ate abaana abato abavubuka bajagala ogenda okugenda ewaabo nga pyu gye bataddeko babane muteekeko ku NBS tulabe ku mawulire bane bwe munaateekako ku NTV kale muteeke mu Sanyuka kale muteeke mu BBS gye bafiira music azanyibwa bwati n'obusaasira bwoti n'ogamba kati kano kagenda okuva wano nga mbongo mulimu ki kati ze TV ze balaba jukira taata toliiwo ze TV ze balaba bagenda ku radio ba presenter emitwe kati we are bankrupt tetukyalina content wemula yafuuka wemula kati omwana n'abeera bwava kule kati tetudda ku kyalo we tukulira edda yawemula ku kyalo yabanga amanyiddwa n'erinnya muwemuzi nga bamumanyi naye kati ffenna awo mulagafuukwa so kati abaana bali exposed ku sexual content at a very tender age then n'ensula yaffe gye tusulamu ku mizigo tomanya bano bye bakola waliwo ayingiza wano waliwo ayingiza wali gamba ffe twakulira mu nebupangisa we tutandise okukulira nga obupangisa si bungi nnyo mu makindi okimanyi nga wabeerawo kale ne mupangisa era nga olaba family yepangisa wali naye kati apangisa ennaku zino ali omu ayingiza ku makya mutuntu kajjukira obwana bwammwe engeri bw'aba muwala bwayita jawondeetere ewa anti gye bunywa amazzi ewa anti gye bulya amakoroni ewa anti gye bulabira ku TV ennene ewa anko n'ebiringa ebyo kakati ebyo byonna ogenda okumaliriza ng'omwana alina cocktail of confusion kati agenda otuuka at the age of 14 ng'ate omubiri gutandise ogira n'agamba owaayi weesirikire bulungi nnyo so we want to it should be a lesson ku baana kubanga kakati taata ye gyawunye n'omwana gwabadde protectinga tagenda funa na budde bumuprotecting ebyo tulina birowoozaako kubanga ekintu ekirimu okufa ate okutali kwa kunoonyereza kuno ani yatta Diana Skies kuliko obujulizi taata ye gwamusunye
n'abaana b'emirimu kati his life is ruined n'omuwala like we twagambye psychologically she's going to live to regret everything. Mpozi nono mula akyali nnya ku ssomero nabula by'obuto oba buli musiniyano battu mwana abawala bamwe tugenda babalekera mwagala kututta akamune kagamba nalabye abaana ne kagamba era gwe ttaabo baweewe nze kale jangu nziti nukakalera abonoka omutimboka omumanyi olaba oyo kontenti waba abaana abatimbeka abogera oluganda oba mu lulimi kibafunawo olwesimanyi ambadde simanyi akaki kontenti eyo tomulaba owabo waliwo omuvubuka amuyita shatless yavumbula abo obwana bwa geto obwogera manyi kali champion saidi okamanyi champion mwagala kufa champion abayina ebyenda simayo ba champion ayina omwoyo bamugamba olinga number 1 naye bwayimirira bwati ngavaamu ebigambo kati ayina ttiimu ye nnene bwogera olulimi nosirikira bwoti nogamba kati waliwo yayambala olujegere lulimu nekufulu ye mutimbuka n'atambula ayina eggaali ya buntu buli myaka 14 15 buli awo bambi bwekyetaaga naye kati walabye ono gaye yasse omukozi wa UCC UCU gwe bakwatira eyo omutunulya bo noga kati obulamu bwe bwakomyawo nagenza okubuuliza bwabanja emitwalo 8 mitwalo 8 kati bwogatta ono eyatta ono abantu ababiri bebattira ewakaliga recently mbovubuka sima yabba $8,000,000 wakojjaawe obwongo ne bumugamba genda wekweke mu loogi najja n'asasula loogi mwezi n'afunayo omukazi ne batandika kuzirya $8,000,000 bwe ziggwawo of course loogi oba ogifuluma wali yalinga asasula ndoza watuuka eyo yala ne zimuluma najjukira nti asikaali abadde akuuma ku loogi abadde ne tekino kwe kudda ne bakubagana n'asikaali amubbeko tekino natta asikaali manager agenda okujja okubiyingiramu naye n'amutta meanwhile manager mukazi wa DPC we kati oyo naye yayisaawo kati people there is a way people shut their lives kati abantu bo batyo abashatinga their lives kati bobeerako malwaliro gye tuli ennaku zino nolaba ate aba fighting for their lives nga they are asking to live for another day ninga wali eno alemeddwa okukitegeera nti obulamu bugagga kasani n'abaana abalolo yayitemu atunga bafiiriddwa abantu babalyazaamaanyiza abantu but you're like tomorrow will get better kale emboozi buli omu apikinge lesson abeko kyayiga tugikomezaawo omukulu NSIBAMBI kanoonya how is the name pronounced kanoonya yakanoonyeza yakafuna Nabbi Besigye yejeredde kati Besigye kyegamba nti Besigye kyekyali ekizibu kye yenjawulo ya Besigye ku Bobi Wine both have played a very big role but the only difference is Besigye bambi engeri gye yali muntu mukulu he was tolerant ng'abantu ababamanyi kati ne olaba kuba Bobi Wine gundi yakoze bwati wandibadde omuzibira bali ku mbeera enkadde ya Besigye ey'okuweeweetebwa munnange kambikeko banagamba batya kati ono yayigira ku Besigye ye nga tabikkako I know that's what our parents do bazadde fagana tutomwatulira obikkako ensi zinyangu ffe tugamba nedda banna mugambe nti mama gundi oyitiridde okukima wano omunnyo todda omuwone kati ye Bobi Wine olidde enguzi gundi okoze kino kazi obujulizi bubaawo kati Besigye abamanya nga bakanoonya ne banna bonna n'alekaawo but NSIBAMBI I was not surprised okusinzira ku kibiina kye yavuddemu FDC yasigala eno emboozi ezinyumizibwayo Besigye azze atunnyonnyola ebiri eyo nga okusinzira ku Besigye it's another branch of NRM then NSIBAMBI obusunkali NSIBAMBI bw'abannyonnyola njagala nnyo mpulira ensonga eyamututtemu NRM naye ogenda oli agamba sebo omusajja najja n'agamba vimba nyiiga koye kati tebamuvimbisa kuvimba okwo kwamunyiiza nnyo bayiwoze nti boli yavimbisa bantu be yali lwaki yali abagamba nyiiga mulya nnyama nyiiga mulya nnyama kyuka akatu ako kamuluma nnyo oli ajja bamubuuza akalulu katambula katya era okwogerako oli
ayina ekibiina kyavaamu naye yennyini ogera owulira ng'alandukusa ali eri ku banne kunopo ate anaafuna gundi banaategeera nti yabaddewo ategeera nti yabaddewo ayina kulumba wali eri akantu kasobole okutambula kuba kakati gwe bobeera gwe nga mwali mu lwokaano yakubuza akaluka ali kati osobola okugamba kakati yali ani bano abasajja abalala bayisimbawo Museveni, Bobi Wine, Nandala Mafari, Mugisha Muntu, Mubaraka Munyagwa, omulala yani ye. Naye Kasiba Ante Robert ani oyo guy yafuka namba 5 nange yanewunyisa n'erinnya mbadirabe. Kakati ne yasemba. Tweyanziza kati ndowooza olabye kati gwe Munyagwa. Ozze ku political talk show yagala abantu bakulabe. Osinga kukuba ani amayinja. Ndozo tegedde kakati bejereze basajja battu bavuga amafuta mangi okujja ku shezo. Kati akantu kaba kalina okukola ki okutambula. Now nakugamba ke mabegeyo fatigue ebeerawo mu kulwanyisa government okumala ebbanga eddene. Otuuka ekiseera n'olabanga akawungeezi kaakatandise okujja then you are like anyway kampakinge mu by'empakinzi ngemu by'empakinzi n'abalala batandikirawo ne bagenda then abamu protection kati bajeetaaga muwaso kati gundi oyo sente zaalina nnyingi kati you never know ayire kuba alina byayagala oprotectinga ng'omuntu then ekirala obwo busungu then ne busungu kuba omusajja oyo waliwo omuntu eyangambako munnamawulire yangamba omusajja mulwadde oyo yangamba nange omugongo bagwalwa ebbanga ne bamutwala mu ssajjale akati agenda okudda ndoza alaba abantu abataddemu nnyo aye akalulu ne katavaayo nga bwe yali akasuubidde so kati jase ekyanyiiziza unveiling eno yabadde tagyetegekedde wamulabye nga bambi nga nnyogoze bamugambye olina kikolera wano nga kikyayokya. He wasn't ready for that. He looked to be not ready for that. Naye ne bali bagamba babendako nnyo mu nkukutu jangu tufumbirwe kati mu lwatu jangu ya ekyanyiziza kati alina twetondera ku meeting zize yagendamu ng'ayingizaamu banne nze mubanja ekintu ekyo ba political prisoners kyokka ebe nanja musonyiwa yagambye nali abantu singa babatadde naye lubongoya Ssenyonyi bageze genda kukomera n'abalala gamba baana wama temukkiriza nengamba nedda banange sibambi nkwata bulungi ku list gye yandaga nalabako salako linnya lya madada naye kakati lyasooka okwogera abana bamadada ate bagenda nampula nyandabako erinnya lyemmanya ati list nakabona bamadada badde bagenda bata n'abala bayitirivu nnyo naye bali bagenze ne babagamba tebakkiriza tebavaayo nze bukabe mubanja kozi yatugamba week ejja twakayitawo week says bali bagende ne bagamba temukkiriza. It is demoralizing on the side of people who want change. Kimalamu amaanyi naddala mu bantu abakyanoonya change nga beesigamye ku balala be basinga okugwamu amaanyi ne change bwe oginoonya weesigamye ku ggwe. Naye kwafa abantu mubasaasire buli muntu yeetaagako omuntu amu naye nti kakati kyenagambye ekyaseno nti omuntu oyo akuliidinga nti HAFFY akugambye ayina emmotoka agenda mbalala wano mu kutwalako kiteeke mu mutwe nti bantwalako butwazi totuulanga yaguze HAFFY asobola okutuuka mu Lwera ne bamukwera agamba ku sitting room diru yino omusajja oli ojjukira gwe twali tubanja azze wano sooka ojja ayagala kulaba kati gwe ng'omunnyonnyola tosobola kinkola HAFFY wangambye ogenda mbalala nti gye nagambye gyendaga naye kati vaamu olinye taxi nabadde nkutwalako so bonna abatukulembera mu struggle y'okukyusa eggwanga lino batutwalako butwazi nabagamba mu struggle y'obulamu y'okukyusa obulamu teyina muntu gweyamba ekuyamba gwe nga gwe NSIBAMBI bwe yalwadde he didn't have to be me
to get treatment ye ayina ebintu ebyo yakola yabikola atya okubeera n'obwo bugagga bonna I don't know naye yasobodde ogenda e Thailand kitegeeza ye walwalira ayina obusobozi obugenda wa e Thailand na yonna gw'omulonzi we kati gwagamba nti oweddemu amaanyi gwe sigala ng'okyabanja eddwaliro era nsibambi tannaggaanako okusigala ng'obanja ddwaliro lyo sibambi tannaggaana kusigala ng'obanja luguudo lwo nsibambi tannaggaana kusigala ng'obanja amasomero kuba teyagenze na kubanjako yakututteko bw'aba yali akututteko abaamuwulirizanga ng'ajja ku zi rediyo yakutwalako paka awo n'abalala bangi bakyakutwalako era basobola okukukomya nabo basobola kuba buli omu yamanyi gy'alaga si buli mmotoka ekutta olw'e Masaka nti ekoma Masaka so yenna gw'ogoberera mugoberere ng'olina pulaani B eyiyo ng'omuntu era benda babaddako gundi babi yafuluma eggwanga yafuluma atya n'ogamba lengera emingalabi n'abalabi abapostinga kakati wawulidde Bobi Wine ali e Geneva ayogera e Geneva babi yafuluma bafutu soja balekawa kibalekawo ekyabasanga mu kubanja enguudo babi bwe yali afu babi tetugambangako mbunno olw'okuba bbaawe baatukulembera mu struggle mbolo sente zirinye ennyonyi zaababula tezibabulangako they used to fly out so gwolaba yina postinze babi omulaba bo bali bweru n'abaana baabwe bagenda mugambe omutwe mukalu musajja bw'oba owulira oweddemu amaanyi nti babi yagenze sit back omwana wakusomera konda bakuzzeewo tewali buzibu n'okulwala ajja kulwala tewali buzibu buli kimu tugana siga nga tukyetaaga kati wobanga bali munnange essuubi likuweddemu bane babi ali bweru sirika toddamu genda ku TikTok yo kwobadde obanjiza oluguudo kyusa emboozi babi kimulume ogamba bannaye oluguudo lulungi kijja muluma nnyo kuba obadde olwanirira luguudo lwe omugambe bannaye babi muli eyo ffe wano we tuli amalwaliro gatte magana gyali kijja muluma kuba obadde olwanirira ddwaliro lye so the struggle is you era nalabye Bobi Wine ng'ayogera byonna bye yabadde ayogera tebyaffectinga ye ayogera ku lulwo gwe tulina bubeezi kirasi monitor era nabaganzi ne bwakyuka n'agamba bannaye NRM oye era muga tweyanziza nnyo kyontutteko kimala kati nze kansigale nga nkyagamba nti bannange eddwaliro abaana basomera buwanana uniform bagituguza emitwalo 2 kasaati na kapale gwe ekiwala kirowoozezaako amasomero mmwe nze nayambako uniform ey'ebbeeyi mu O-level mitwalo 5 nga batwagaza pay ezo nenno eriko ki skirts blouse a tie stocks ne sweater naye nga abazadde bayomba nange uniform y'ebbeeyi emitwalo 5 ngula kyekyo ate nga bagala pay ezo 2 nga tuli mu boarding section era mamange yatende essomero eryo okuba nga eritunda uniform y'ebbeeyi ndikati nina gwempereza emitwalo 16 gya uniform babadde baswale mugambye mbamumpe kyaba mulimu emitwalo zadde ffe batalina wuwulira kayinga omuzadde omugamba uniform yajje owa nassale egula emitwalo 2 akapale akakoma muno tekaweza yadde mita agamba naye muli balalu some things are parents kali wano n'akasaati kokwata mu ngalo okwata akasaati kajje n'akapale ne bibulira mu ngalo emitwalo 2 era mbuliza ku mitwalo 16 batuwaaje no sirika n'ogamba ate materiyo nejjanga nfu koziza bupalo obumu bwandibadde bukyamutuuka ne bwasiiwuuka ogamba ndindako oyagala se obaguze yakuteeka mu kiraamo bo banaalyawo oyagala munaabaddako bambala ezajje yambala paka wenemulekawo omusajja empale kyamutuuka naye yasiiwuuse nedda banaalyawo emigo gye batukuba tetukyakwatayo kati teri Bobi Wine yajja okulumwa ekyo tukikomezaawo so abakyagenda tweyanza nnyo tweyanzeege mweraba ffe weetuli okutuuka ekiseera ng'olina ekizibu ky'ofunye otusuubira okukaaba wamu naawe era tujja kudda tugambe tewali buzibu bwebyo wagamba biri ttereere nga nnyindo yante oleka tweyanza so sibambi n'abalala bagenda temwewoza nako you don't even have to explain now that's my problem oli amala kukola emirimu mingi nnyo lwaki ogikola okola mirimu genda bugenzi teri yakuyita twalabiraawo ngozze ng'ovudde emakerereewo ngozze
Aide Jean-Paul abamuyita Professor Nsibambi ne si professor. Nange mbadde muyita. Professor Nsibambi yoli eyaffe yali Prime Minister. Tobigattika. Mubigatta. Ono teacher Mr. Ono teacher. Mr. Nsibambi. Teacher wa mateeka emakerere si professor. Era mboli professor ali kwekyanga muzije mbitu byo. Omugenzi. Lwakwati bonna Bansibambi. Bonna their political legacy. Eyagala okufaanagana. No si professor. Linnya Nsibambi. So kakati buli agenda. Tonyonyola gwekera ku macho geba ne ndimu enalemu. Ne kasitola yango ino oyiwetaaga ebigambo bingi okutunnyonnyola wetaaga okubeera ku radio ku buli kyo okutunnyonnyola okwayiriza okuvuma okujjonga manya nawe kye omanyi bw'oleeta omusajja wakanga wetaaga okunnyonnyola mbalaba kati mwagala ga kampi omanyi muvuma sajja yoyo wange gwe buli omu yagabe omusajja we yamulese yoyo wange ye nga temunnamuwa mmere omanyi abantu bano musosolo olw'okuba mwavu tonyonyolera musajjawo gugoleesa omusajjawo muntu ngoire kino mukazi w'omubantu mukazi wange wuuyo ye HAFFY golaba oyo yasoma omuzizika ebitafaali abantu banasooka siima physical appearance bambi lawyer she's a lawyer bamanyi no masters bamanyi omanyi kati tuzanye emisawo kati notaleka tubuli ensonga eyamuwa tonyonnyola gaawo gaba naye meet my wife Hasifa Nabbanja ye mukyala wange ono ye Kwefu oli bwanakubuuza akola ki otandikiraawo naye kati ekyamukyalo okiyiseeko mangu naye ekyalooya oggumiza yagenda ne ku LDC size kanso omanyi mwe mbeereyo ne bakansala onayo no kanso ennyini oyo mugambe tukwata kantu kaleera akubulire kyayagala omugagga gwayagala okisekedde so tonyonnyola nnyonnyo kasitola yange ekintu okinnyonnyola nnyo waliwo ekitagala kuba ate abajja mu opposition tebannyonnyola nnyo mingi abantu abasaana bayingira opposition tewaba kwennyonnyolako ojja buzimu opposition oli abantu nga batamu naye abayingira enaaleero olina okuteeka waawo ensasagge kale owayi tugendeko mu ndongo Bettina Namukasa afunye omusajja congratulations affe kati gwabamanyi abo baanammwe Bettina Namukasa ne Nambwayo wama na binifayo bya Nambwayo nabaddeko NBS omajjo nabaddeko after 5 ng'omukubagenyi abalina kye bagamba eggwanga olina kye watugambyeyo bulungi I spoke sense and they posted me tewandabye sinnakulaba twayombamu so nadde ku after 5 nga nyinyonnyola eggwanga lwaki endongo tekyanyuma they needed an expert who organized Pastor Bugembe show to explain the stage lwaki kuba the problem was lwaki omuntu ategeka show emyezi ena ne tugenda ova ku show nga twogera ku yabadde bwerere ani yabagobye ne tutwogera ku the art on the stage so nalaba Douglas nga ina beyogera bamugamba yemmwe yennyini galamira era weyampitidde nangamba jangu yantulasembeera ningenda nenjogera ne gwe jamu yangu wammwe simanyi bwe mukolerayo nze nkeera ku machi ebya musimanyi mama kati ngenda nfubutukeeyo ndeeta amaalo gange bwenva bwenti naggulu nakkirira bwenti kati kungo bungamba genda okuba express nzijukira nti express waliwo ewaggale nengamba kankube wano kamwocha mulago ntuuka ekamwocha ku Cafe Javas City Oil ku ssaawa 1:00 okuva ku City Oil okutuuka ku Bitaale Wandegeya natuuka Bitaale Wandegeya ku ssaawa 4:30 like almost 4 hours nga nva buvi wali kutuuka awo kati ekyo kiwedde kakati ku olwo nendaba abaana abati posting emikolo bane abakola akalango muba mukola bulango kati gwe wakulu muzirima ng'olanga kulu muzirima nga totugatiddeeko nengende emeka nga bannaye HAFFY una avudde emeka HAFFY mulange ugambe bannaye mbadde tusaba mujje muwagire omuntu ono wagomesa
naye natunulidde omukolo gwa Bettina Namukasa ne ŋŋamba Bettina tuba twayombamu ekyobutampita ekyo kimu kyakubiri nga namatovu ono nga siina we mulaba ne mutaaya ninga naye omukolo ogutayina audience kamera yadde tennabatuukayo mwapapye omukolo ogutayina audience ninga nambwayo ani yakikoze ani oyo alina kalina alina bangalo kikeke batwala ku mulundi guno nenga kabadde kalango but it shows how drama ennaku zino engeri gyaseringamu ebintu olwo omuntu yenna nga olowooza nti drama yagwa drama ye vehicle kati olaba abantu olaba bagundi bwe bamutambuza kati yatambuza obulango bano abaana balina okwewasa Jenise nani ne Solomon olaba engeri gye bakola musikiti zaabwe so drama yatambuza kati ebintu nalabe ne Maulana yankutte balanga abasajja babatwala ku umra okola hijja negwe yasina ku skiti namba nenjira bapaka weyaweddeyo nenga muri mukalango imane ogenda dikuuma ero byabaddemu bwe ntunu ya script gye wampadde bachali abantu bangi bagenda kati alambereyo ne boy wange kuchimeko ku kisaawe rundown gye wampadde sinalaba kuchimeko ku kisaawe omanyi nduddo kima abantu ku kisaawe se kyayina abantu balinnya nnyo sinalaba mu kigambo luliro wagenda Spain oba ani yakukima ng'egyoyina ebigurupu bya dola ne onesiyase nduddo okuba esimu nti bane nkimye muntu ku kisaawe oba ogendeyo owetere mu kitolo ne nkukime ekyo nakyo kiveewo omanyi waliwo ebiseera we nakimiranga abantu awo and it is a privilege feyo gye tubeera bakowa owobeera noga hani nayo ne kati ebirowooza bikyaliyo gwe kenyini weevuga n'ogenda ku airport n'olekawo emmotoka yo n'ogenda n'okola byekola n'ogivuga n'okomawo mutufiiriza feeno tubaayo ne obeerayo ne hafi noga saawe muli n'omuntu ajja abantu ne bagamba oli musajja wavunaanyizibwa so kati lumu mulamu tugambe bane hafi yalinyeemu nze ate when I went to Europe ogwasemberayo ddala nali wano nga ntudde nga manya ennyonyi yankya naye nga wono ogamba kantunuleko ku tiketi eno kati ekyambuzaabuza yali midnight flight yali ya midnight yali ya midnight naye nga oba nga ndowooza nkyanga buke something waliwo ekintu ekya confusing awo nentuula ndina wano bulungi nnyo naye of course in the process oba weetegese mukwano sava nenziriko ewaka nafunako yadde amperekera nga weerabidde ennyonyi safuna yadde amperekera nga nteeka bintu mu motoka nga nevuga paka ku airport era nagirekaawo nengenda nga weerabidde ennyonyi niwona inali njerabidde sikulimba nga netuulidde wano nno ntende naye nga my flight yange yankya midnight yenkya kumbe actually I had that's what confused me midnight yenkya kumbe enkya wennyini buba bukedde so in your profile you've ever forgotten this one is just disturbing you yes I did but again namala nenjikachinga up kiringa waliwo omusajja yaŋŋamba naze n'emitwalo gyange ate nooba nagitadde wamusajja weerabidde ewatadde sijjukira naye nja kunoonya amajja ebiseera birako ne sente zange omwo mu seefu nga simanyi zaali mmeka emitwalo ngukyoma bagampeera mu injale nenga katonda w'abaana kwakola nga simanyi mugate zino nange esaiza kigira mu levels okwerabira kugira mu levels kati goli mu eyo level nange waliwo ssebo lw'okweta mu mpale nga weerabiramu ettaano so nange kiri mu levels nkitegedde okwerabira kusoboka weerabidde ki waliwo lw'okwenda mu mpale nga weerabiddemu ettaano weerabiddemu akasanvu waliwo lweerabiramu omutwalo awo wekyali naye kyebiri teyeerabirikika naye oba oli ku level y'ennyonyi nange wabeerawo bwa boda bwobawadde alina ojo alina okutwala n'omwerabirira ddala walera omwa boda yali akututteko ewantu n'omugamba kanyingire enzije nomala eddakika nga 2 ne weerabira nti wazze n'owa boda ate nenda apaakinga wali ebbali n'akulinda kati bw'ojja ate n'olinnya mulala
omala tuuka kanogane weeri nagenze kati jjukira temumanyiganye era nina ababooda balinga babiri bammanja simanyi oba ndibasanga era waliwo nowa booda eyantwalako nga alina okunziriza 15,000 ne mugazi sigaze sasooli gwe sijjukira naye namwerabira yatuuke mu kufuluma nali nnyanda era neŋŋenda kati I can understand now I click so now nerabira booda nawe nyonyo solo jerabira taxi ne werabira wawo ziddawa so yembeera bwetyo we are square so mnayo okunkima oba okundroping kati awo navaawo kati funayo kukosa I drive myself I drive myself olaba abagomesi bakakoze gambe afi tujja mala ye week kati tukola kage afi nenga woli kati bwe tugira wali ojo nkime nkukima tugenda naffenna netutandiko netushutinga content baleetako Saida Kaloli wano ng'ava Tanzania yayita Mutukula bwe yatuuka e Kampala ne bamuzza Entebbe amawulire ne gakwatamu naye Uganda yakola Saida Kaloli ebintu kyolaba Uganda agitya amuyisa ku Mutukula naye ne bamugamba kati olina okudda Entebbe tukuwa ekimuli Uganda yakoze Saida maliza ne Biswanga it's full time job okubeera muna Uganda so Biswanga ina okyatulaba tutandise okuzikira muwulire buwulizi kati kasa mwatulabye nga tutandike mwatumanyira apply the last photo so Biswanga is one of those little talents I really love naye ekiriwo kati abadde nnyo mawulire for some reasons naye latest eriwo omwana yavuddeyo yamufunisa olubuto Biswanga yaga tamwegaana naye yagaana omumira piiru guno kati gusalibwa mmwe musango gwali gwani ye yamuweza piiru yazimuweena omwana mukuuzi piiru yeena yaawa Lydia ya 5 yali ayagala asuubule abeere nga tebagulagula buli lunaku angula obuti bw'amannyo bubeerewo Justin kati yali ayagala asuubule Lydia bubeerewo for future what naye Biswanga omanyi teriiyo the excuse kyasinza okubeera stupid omusajja gy'asobola okuwa ye yamuwala ali lubuto naye nze saagenderera kumufunisa lubuto mwateesa nti talufuna deonulawo omukazi yatalina kufuna lubuto nga gwe wataddeko guide ne bwoba otaddeko oba totaddeeko deonulewe singa aba lubuto nga lulwo deonulewe gyatalina kufuna lubuto meeting erina kubaawo yabutabeera mwenna towebaka naye bulungi era ekyo bw'ojja n'ogamba omuwala yajja ne tuteesa tafuna olubuto era yatuula eri n'entuula eno awo oba mutuufu naye kasita muteesa nga waliwo mechanism gye mulina okukozesa the mere fact nti you've come into the action anything can happen kapiira kasobola okwabika ng'osobola okwerabira nti wayambadde kumbe ojjukira byaluli bamanyina okwambala wano webasookera bulungi bwagira nagamba kakati toyina excuse the moment kasita weetaba mu kikolwa ky'omukwano ekikolwa ky'omukwano nsaba obbategeeza Katonda mu lulimi lwonna lw'omusinza yakiteekawo primarily to kuzaala bino ebisigadde bijjanga nvandiirwa enjoyment bijja luvannyuma kubanga okumanya nga bakuteekawo kuzaala omusajja abeera ne mukazi w'emyaka 40 ng'enjoyment weri naye wataba lubuto tobagambayo so ekikolwa kyakuzaala so buli akikola tebakugamba nti ogundi ali lubuto n'otandika okuwoza nze bwe yajja yatunula eri simanya nze ne mugamba simanya bwe tubeera mazzi nga mu swimming pool mbumbuti olubuto terujja munzabe waffe tebazaala mu gwa 7 that is very stupid of any man akyogera ekyo 2 Biswanga you are I'm borrowing your words
you are one of those little talents kanyongeremu kimu little stagnant talents. Stagnant because of the way you carry your brand. You are always in the news for the wrong reasons. Bakazi baba no muduraza konkonye wange abantu bakyamanyi nyimba zo bamanyi nnyo gwe the scandalous Biswanka than Biswanka omuyimbi. Scandal ku scandal very good. Waliwo ne kyali wange yagala omusayininga namugamba basuka mu million ya 3. Waliwo ne kyali wange yamukwata muno mwezi tegwawera. Biswa lete simu yange tugeye naawe omwana w'omukazi tumutawakkale. Nina kyali wange be yamugamba oba yanga million ya 3 nja kuddamu mubuuze. Nja kuddamu mubuuze ye first tekyakola oyo yere yagala mukwatamu ng'ali noono. Oyo kati ono ng'agamba essaawa yonna omu the other one kani oba kani nagala kanfuneyo backup Biswanka n'abasaba emiliyoni baba ngamba 3 njagala mu 3 eza sign on finale musajja muveeko. So you are in the news for the wrong reason. You are stagnant. Ogenda kubeera ng'omuyimbi ono gwengenda okuwandiika. Abo bali badde waggulu nnyo naye ebyo simaba mukute n'omukazi. Kati oyo no gwensembye okuwandiika wamulabe bye yasembyeyo okukola. Ne mwannyinazi. Ngamba boyi wange brand yawo siwe ino okuba beegoba ne oli gwe yeegoba naye. Mukazi essaawa yonna bamutegekera concert essaawa yonna afulumamu for vacation fe weetuli wano. Ate bana abantu abamu bali very lucky nti amaloboozi gabo tegeetagako na kuwagika bintu tolina kyewetaaga yimba buyimbi. So genda oyimbe ekirala you are not a celebrity. Kasuku was right. Celebrity ye muntu gwe tujaguza. It comes from celebrate. We have to celebrate you for some reasons. Kati popular lye tutumu osobola okufuna emu ettutumu essaawa zino oli omwana gutanse naye gwe basse wa ttutumu but is not celebrated. Ne taata yasse gulawo edinisa tukamalirize mujja kalaba tuli mu studio C neteekako ne wali jo biteko ddala wali ttala Biswanka atulabe. Sagala toke agambe babadde na munzikiza abaningizaako bulingiza. Waziri eriya wano byakuba. Kale tugende tumalirize. So nze nno of course you have a message for men but also I have a message for girl child. Really do better. Girl child. You also look very stupid and very irresponsible okujja mawulire ng'ogoba omusajja yakufunisiza olubuto. You aren't raped. Bwaba nenyo omusajja you are equally to be blamed. Gwe wagenda olaba mu bwongo obwo n'emyaka gyo simanyi n'wegibeera mito kuba tebakurepinze nga Biswanka yalina okubeera gwe musajja gw'olina ozzaalira. Come neto andibadde tudda ntugamba mbi mwala bamukwata waya tekuli zolo mukama Katonda amusaasire oba mwana muto. Bwabagamba omulenzi I not taking a responsibility. Kino kati tukirimu babiri abakazi n'abasajja. Kakati ogenda laba kati welcome neto single motherhood. Utegeere nsa takati oyasobola okuddamu. Kati otwamujjeko engalo omulala. Kati bane tuogere tukomewa. Nze byo ngamba abaana abawala tekina kye kiswaza n'omulundi n'ogumu nga Kwefu agambye protective measures zisobola okugaana naye tekiswaza nko mwana muwala kutambula na kondo mungu okuze byokola obimanyi lwaki babeera balina kutegeerera mnanga ate omulenzi agambye tezaaliwo piiru bwoba ogenze n'ogimira kale omwana abeere product out of accident because sometimes nze obutakola naye naye oba webasse n'omulenzi mmanye ebigenda ovaamu kakati no wafunyemu mwana banno bafuna mu sirimu nandwadde za bukaba kakati yesaawa ebyokutulekanira obiveeko tandika nnoonya omulimu genda otambuze emmere omwana yeetaaga amata aye tukolere ki oba taata we mwasimulidde kulongo fuutu
omusajja gwakyuziza ozaalira olaba betula balingo abo obuvunanyizibwa nabo bagobe kati biswa waabwe okitegeera kubanga yo gavumenti yatuvaamu nekirala ku njuyi zombi ng'ogenda okumaliza ku njuyi zombi nga mutandisa oku-exchanging words mind about the future of the child nga asanze video nga maama agamba taata wali wagwanze nakuwa erinnya taata agamba maama walina okumira kapiiro tewakamira nze wazaalira serebu nze sinnatuuka myaka gifuna famire naye giri ebya famire agirina ebikolwa ebikola famire abikola kakati ate tagafuuka wa famire maliriza ambadde ngamba mweyo ensonga gavumenti yo yatuvaamu kyekituufu abakulembeze baffe nze kankube Kwefu ntero ngamba abaana abawala naddala ababeera wano omanyi abavubuka ababeera e Bulaaya abo obakubye lwaki bagala ozaala mbawala abana Uganda babeerayo eyo bagambye ebintu tebalya baliira ddala n'okukombeswa ne bakomba naye omwana tasaaga mu nsi z'e Bulaaya oyinza okitegeera biri si byakuzanyirako muzaale otegeere nti no gavumenti ekwekiika kakati kyebakola bagamba baala beeri babbeeyi nakomawo ne Uganda ajjamu n'emitwalo miliyoni tezeetagisa kuba nnyingi kisinzira grade gy'ayagala kuba nange nnyinza okwefula wakabi nga yeetaga miliyoni zeezo kokkomi okumakinga single mother mulimu abeetaaga emitwalo ago ng'oli single mother awedde emirimu ye amanya bumanya abalenzi babyogera njagala nzaaleyo omwana wange ogwo mbule ye aba amanyi HAFFY namufunisa olubuto oba nawe nga wamugamba kati n'akuggyako engalo n'asooka n'addayo akole be baba bakomawo after 5 years kwe yamanyi azaaleyo naye ng'awootobye bubi nnyo namwe abaana balamubeereemu obwongo naye singa gavumenti ya wano naye yali ŋŋumu ku child neglect singa abalenzi abo tamala gafunisa abawala mbuto kuba singa biswanka yennyini yayambala bulungi nnyo n'omuwala obwekuba kumira piiro avaawo agimize tamuwa buwisente by the way kati wetuddaawo omugamba yasama mira wamalanga jjayo olulimi omugamba naawe bwagamba nti nno kapiiru tekakoze ojja n'okugamba abasajja banno kapiiru kaali feeki koiko yakamira aye ne tubeerawo ebbanga tali kugenda kukasesema abaana kozi bakwatagayo oluganda awo n'omugulira n'etips ne chicken kayongere wallahi singa abalenzi si balagajja nesa abalenzi batuleyo ne bagamba njagala nzaale mu ekyo kikafi ekyo negende okyana kimufaanira ebigulu kyana hafinzaliayo kyana kifaanana ebigulu komamaayo bwetukomyawo tugenze kusibuluka eddiini egamba mwanguyirizenga ku kalimi empeera ebeerawo tebulayo eddakiika 13 bakubanja kigweni naye singalabawo yadde enteekateekayo ewaka bateeseteese yo nsiibulula ddi Kwefu ono gwe mulaba ekisibo kiba kya nnaku 30 kale ansibulyamu omulundi ogwo yongezaamuko anti ekikunsiibuliza omulundi ogumu nsaba nkikutegeeze nebaza omukisa guno ogumpeerezeddwa togwebaza guleke obuvunaanyizibwa obukusiibulula si bwange yadde n'akatono era n'ogwo ogumu olina okuneebaza ennyo ani abulina bw'aba taliiyo nina okussa mu nnaku emufune era mbabuulira abavubuka abali ng'olina mwannyoko stop being available to do the boyfriend work sister wo buli lwabeera nga yagenza okukyakala bw'abeera sitaaka gwe gwakubira bw'abeera ennyumba erina byeganye gwe gwakubira oteekayo balubu become unavailable so that asobole okufuna omuntu abikola kyova nkusiibulula ogwo ate eri nga kinaatera n'okugwa nga ntegedde nti yandi banonga ddala bambi kyamuyiseemu amusiibuludde era nkusiba ebula ennaku ezi so that weekake otherwise oyinza okubeera comfortable kaka kasita nina bulaza ajja kunsiibulula sebo yatuula mu tenti y'abataata so kakati yenna ate yenna bwebi muli tugende nsiiba waliwo omusajja yakudera ngamba Kwefu olaba kyenagamba nawalabye ku vidiyo wagaana nemugamba Kwefu wagaana esimu ezi
yabadde content bana mbadde ne bannyinaza bandeetedde ebizibu tityo yandeeterako ebizibu mbadde nabo ab'enjawulo naye gwe ate sinnakulaba bagambe content ngobo abantu babadde serious kwefuula bulijjo kyeggamba nagamba mugamba ebyaddala nange banyumiriza awo kiba bakubye n'ekyetaano yange Kwefu tosobola kuba nga so kati mbadde nsaba nvubibwe nga nyina kyendidde ntwala ebyokusibula bivuddemu ku luno balina tusibulula ntuule bulungi wali eri Uganda sukkawo bannaye tweyanze please subscribe like share comment tweyanziza